Live Projan Media TV tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli Mr. Projan mbanyingiddewo okubanga nkutuusaako updates ezigenda maaso ku social media. Omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula avuddeyo n'alaga essanyu ku social media. Wapostinze obufaananyi nga yambadde ka dress aka red agezaako okulaga excitement oba nga agezaako okulaga essanyu olw'ensonga nti olunaku olw'enkya lugenda kuba birthday ye. Rema alaze abawagizi be omukwano ng'agezaako balaga nga walinze okubanga receiving ebirabo okuva eri abantu ab'enjawulo oba walinze okubanga afuna okwagala okuva eri abantu ab'enjawulo era n'abateerayo obufaananyi ng'obwo obulabako okusobola okubalaga essanyu nti olunaku lwe baamuzaala lutuuse. Ffe ku Projan tukuwa updates zigenda mu maaso mu ggwanga, ogugwo gwa commentinga, ku likinga na ku subscribinga.